ekutuusibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Kukulisiza nnyo mukuumulamu. Ebiseera ebisinga obungi tutunuulira nnyo bannaffe bano. Ate ne mujja mwezingamu oluusi n'okuferebwa. Naye Munnayuganda wenna wooli oba simu ya oba mobile money pini gikuume nga yiyo. Oba banka gikuume nga yiyo. Kuba sente zitambulira awo. Ziyita mu system kati mweziyita ono wa furniture bwawuno omuti mu kyalo eri Haji Mwanje tagendayo oba senga ebwayise oba nagawe bwayise tebagendayo aweereza sente ziyita omwo. So sente mu kutambulira omwo waliwo abafera era batufiiriza obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi n'okukubira ani n'ekibira wano ani na bino tokkiriza kufera. Better steady, be better. Kale abasuubuzi oba ababazzi akeera n'agamba nti kati neewola. Olwaleero Haji Mwanje waliwo bannaffe abasimba emiti anjaga tutunule ennaku eri awo bannaffe yeewoze mu ssako agenze ye ajjeemu ekyo nti ye agenze kulima miti agibalamu emyaka gyegyo ntandika ati si okola ki oba agenze mu kyalo n'agifuna n'agisuubula okufiirwa okuli awo. Kati kyekiri kinagambye nti mu butuufu nze omanyi Haji tubeemu n'okusaasira eri abannaffe. Omuntu yeewoze ssente mu bbanka kubanga looni ezo era gye ziri asimbye emiti gye afubye myaka 7 myaka 8 agumye najjajjajje asasule kalooni. Kati gwe bw'ogamba nti wadde oyina ekibira kyo tokkirizibwa kukola ki kutema muti ekyo kiba si kirungi. Kyova olaba nti awo omuntu bw'abeera eyo aba anyiiga. Kwegamba kitegeeza abanyiivu mwe bali bangi be mulina okutereeza. So ng'ono omuntu alagidde okugenda wa pulezidenti atukole bwe tuti ali muntu ogwo ali omu ne famire y'abantu nga 10. Olaba bw'oleeta ekintu ekyo n'okiwa pulezidenti nga ye tamanyi otutte kuba okuuma akalimo muge pulezidenti bwe tuwera embaawo tezijja kireko ba bwayise eggwanga lijja kutambula. Kati awo oba oyonoonedde abantu bano nkugambye nze nnina abantu 600 b'okulembera. Abantu 600 bayina abantu be baweerera bayina bakyala baabwe. Olaba b'ogenda okubanyigiriza abantu 600 basobole okukyawa ate muzeeyi. Kati 600 lujja kufunayo lunnaalo 600 olaba babeera abantu 1,200 olwo beeyongera 1,200 lugende lukwatagane n'1,200 olaba abantu bagenda nga bakyawa muzeeyi. Kale ate bano 1,200 oba 2,400 bayinza okuba aliyo bampalaniraako ne babayisa bati ne beegatta ne bali so nga ekibadde ekireka omuntu ajja n'agula dayiningi gye yandiguze mu maduuka ag'ebbeeyi $1.5 oba $2,000,000 so nga luli yagigulanga ebweru obukadde 8 ku 10. Kati n'abantu abamu abagagga batandise okujja okugula ebintu byaffe nga balaba bakekkereza ate nga ffe ekirungi kya wano tuyina embaawo ennungi ate ebweru bayina biboodi bipapula bagaya bintu ne bagatta era ssebo Haji emabegako ng'omuntu agula eri entebe $1,010,000 najja wano n'ogiraba nga yonna enyeenya bweru n'agamba owaayi Haji omanyi kye tuba tukola entebe nagiguze sente nnyingi naye enyeenya bweru so nga yaguze biboodi engeri gye babitadde mu nnyonyi kukola bikyawo mmeri biki ng'egenda ekola nterereza entebe eno n'otunuula n'oteekamu olubaawo. Kati kyekirungi kyaffe wano e Uganda tuyina embaawo entebe ewangaala n'oguza omuntu ekintu ne kitugenda mu myaka 10 okiraba. Naye nga nze Haji kyembadde nsaba mu mwoyo mulungi pulezidenti ogenda okussaawo siragidde ogenda okussaawo etteeka nti tetukyayagala kino sooka onoonye abantu abakwatibwako ennyo ekintu ekyo bannyini kyo musooke mubayite. Bwe mubayita mutuuze meeting bababuulire ekibi kyako kuga musale amagezi nga bano be bakoze eki be bababuulidde ekintu bwe muyina okukikola abali mu field kyaffe tuyina obuzibu bwe tuti era mbadde nda kubuuza tebababuuzangako bibanyigiriza bajja buzzi mpozi emabegako awo aba revenue bazze ne batugerekera omusolo
naye nga basooka ne bajja ate awo babadde balungi basooka kugubalisaamu ne bajja ne balaba edduuka lino edduuka capital wa sente mmeka nti wa miliyoni oba 10 awo ne baleka bakukola ki naye emabega kaawo omwaka nga 2 awo emabega bo babadde bajja buzinga bawandiika buwandiisi genda osasula sente zino okutuusa era bwe twekubira enduulu ne twegatta ne mbakulembera ne tugenda ku revenue ne tugana nedda omuntu alina miliyoni 10 omuwadde omusolo gwa miliyoni 6 abanga capital amuyingi omusengulo ogwo era abaana abo ne basanyuka ne tugenda ne tubaleeta ne basooka balaba ne bagamba babadde babajjako sente nnyingi luli ekitaaliwo kati n'omusolo ogwo license kwegamba ow'edduuka osobola okusasulamu emirundi 3 muwa license mu ababazi ya revenue eyo furniture gwe tutunda buli dduuka liwa license so kati nze n'abakulembere ne bagana nedda tunyigizibwa tusobola okumala emyezi 2 omuntu totunze ate ng'osasudde license y'ekira ne bakitegeera ne bagamba kati tukole bwe tuti luli twasasulanga mulundi gumu mwaka ne mbayamba ne mbakulembera abantu aba revenue ne basanyuka ne bagamba ekyo kihaji ky'otugambye kirungi kati katubakkirize musasulemu emirundi egyo 3 oba egyo 2 bakugeresa obukadde 2 kwata ya 5 ogatwale okwate ye 7 ogitwale omaleyo ne luli emabega tibyakola ki tibyalingawo ate awo ne kwegamba bannange ne basanyuka ku kintu ekyo naye nga nze mbadde nkubiriza President Museveni nkimanyi bawuliriza balaba ku Salamu TV n'eddoboozi ly'omusuubuzi aligoberera yennyini mbadde musaba ogenda okutowa woddo okukola ekintu ekyo asooka alaba abantu abavunaanyizibwako ku kintu ekyo basooke batuuze meeting bakirabe nesi kulagira bulagizi sebo haja abantu beekyawa era juuza abo babadde beekyawa nga bavaayo beyiwe mu luguudo abasirikale ne batugamba mukireke haja ajja kuwandiika ebbaluwa wano fe tugitwale naye ate ogenda okulaba omuntu ava mu mbeera ng'ebbaluwa twagiwandiika nga tumugamba oluusi tazisomanga era tizituukanga abalwanirizi b'eddembe oba abalwanirira obutonde bw'ensi bagamba nti bwe balaba ekibajje ewuwo oba balengera omuti oba olubaawe bwayise oba ekireka baga nti mubusaanyizaawo mulina kisa eri emiti gya Uganda gwolaba kati nkugamba bwe nti ssebo teri basaanyaawo bibira kino baleese kwekwasizaawo bwekwasizi okiraba kubanga ffe emiti gye tukolamu giba miti mikulu si gyegiri njagala twawulemuko miti ki egikola olubaawo era muti ki ogusaanyaawo obutonde bw'ensi anti kati ekintu ekyo kyombuuzizza nze gamba tugula mbaawo nga nkulu tugira emisambya kalitunsi abaakuze mahogani ate nno mahogani olumu bamugjeeyo Kongo si wa Uganda ne bamuleeta kakati osanga omuntu agenze Kongo asuubuddeyo mahogani asuubudde omugavu bagireese kati gwokwate emmotoka ye ogikwate nga tagivudde Kongo gwogikwate mu butuufu haji omuntu agenze emukono ekatosi asimbye ekibira kye ekaze nga 10 yikaze 10 tagenze mabira kusala buno obuti obuto era nze mbutuufu sijja kulimba haji oli bwe bamusanga mu kibira kya gavumenti ng'asala obuntu obwo obuto akwatibwe avunaanibwe ekyo kyo nkiwagira naye ng'omuntu yasimba emiti gye emiti minene gikuze kubanga ffe mulimu abamu nange kennyini omuntu ajjawo naga haji nina ekibira kati waliwo ekibira kye nagula kiri eyo mayugwe nga mbutuufu omuntu yeesimbira ekibira kye kiruddeyo ayagala kulya kasente okiraba ajja n'atunda emiti kati ogenza okiguze ogenza otissa emiti nga bagamba tolina gitwala ate nga wateekamu sente okugisimba oba gigula olaba omuntu bwe yeekyawa n'anyiiga n'abanga ne pulezidenti takyamwagala naye ng'omuntu aleese okunyigira pulezidenti ali ogu minisita alagidde okiraba minisita yagambye musaanyaawo obutonde bw'ensi
temugeze emiti lubaawo ate era kino nkikugamba Haji ne bonaakola otya era abantu bayinza n'okwekalakaasa ku kintu ekyo kuki kati nkugambe nze nina abantu 600 abantu abali be bajja ensambya ne babatwala ekigo baliyo abantu ng'omutwalo abali ensambya wano waggulu nzijukira baali bakabawa ebyuma ne babisengula wakoleeyo ne babitwala ekigo kale bakola naye era bakola kubanga abantu abamu era bagendayo naye era tikyenkanankana ngano bajja kgenda bamanyira kati batandise okumanyiira ate nga gwe bagamba kino Haji tubadde abantu abamu tuva mu bupangisa kubanga okimanyi bulungi nti obupangisa bunyiga bulumi ofunye kasente ofunye amataffaali ofunye buliti za nusu kasanvu mu 5 oserese ennyumba onaakwata sente ogenda ogula ekyuma kisereke waggulu payipu emu ya sente mmeka eyinza okugula buliti nga 4 so nga wano buliti ya nusu kasanvu oba mutwalo ojja kugula buliti zosereke ennyumba yo ya bisenge ebyo 3 weebake okiraba kakati omuntu gonaamukuuma otya ku byuma ate nga bwe banaamanya n'ebyuma nti embaawo bakoze eki baziremesezza n'ekyuma kigenda kulinnya bwe tuba nga tugamba nti twagala ebintu bya Uganda bikule by Uganda build Uganda Bubu ekule olowooza kiki kyolaba gavumenti kyebeekola ne bannayuganda bonna gavumenti kyebeekola esseewo nga kiri kyenkugambye ekya revenue nti basindika abaana ne bajja mu field esseewo abantu minisita oyo yennyini ow'obutonde bw'ensi basseewo abantu bagende mu field balabe basobola okukikola ne bagenda mu bibira bwe bagenda mu bibira balabye Haji Mwajo oyina ekibira mukulu Haji Ali Bokiso oyina ekibira kikuzi ofune ebbaluwa ekukkiriza okusala emiti gyo wajjo gituuse ate olina okukola akasente ofune ebbaluwa bajje bateekewo abantu mu field balambule ekibira bakukkiriza ogisale era eyo ebbaluwa okitegeera eyo ebbaluwa gye baba bakuwadde ejja kubeera gakiri ekintu kye wakola osaze emiti gyo ogireete kati kigenda kujjawo omuntu eyandigenze mu kibira kya gavumenti n'asala obubaawo obutono okitegeera n'asala obuti obuto tibagenda mukkiriza kubanga talina bbaluwa era obwo obuti we babukwata naye bamukwata avunaanibwe ekyo nkikkiriza aba ayonoona ekyo nkikkiriza naye okukera ku makya negamba titukyayagala lubaawo na lumu n'omuntu ng'ayina ekibira tagezaako kusala takkirizibwa bannange okwate JPI alina ekibira ki butuufu omugambe tosalayo mutino omusajja naawe agambira nti mbutuufu olumye n'okola ki n'omegze n'oluma kakati ebyo ebintu biba kwegamba bikyaya president kiri ku bawabuzi kiri ku batwala bintu bino kuba Ministry ya Trade ebavunaanyizibwako ngammwe muba basuubuzi mugwamu butonde bw'ensi mugwamu energy n'ebirala so ate Haji olaba ekintu ekyo olubaawo luno olubaawo omuntu oli omuyambye mu kyalo aliyo olutadde ku mmotoka n'ow'emmotoka omuyambye okumupangisaako ow'emmotoka agenda kunywa amafuta ndowooza olabaawo agenda kunywa amafuta gavumenti efunako ku mafuta efuna ku lubaawo nefuna ku mafuta kakati awo ne tuleeta ku mashini zino eza pulezidenti ze yatuwa eziwoola ne tulanda bwe tulanda obukuta buli ab'enkoko babutwala ogwo mugaso oba okiraba ab'enkoko babutwala kakati ekyuma ow'enkoko agenda kufuniramuwa okitegeera ow'enkoko agenda kufuniramuwa kati olubaawe balandako obukuta obwo ow'enkoko agenda kutwala bw'atwala ne pulezidenti ebyuma bye bye yatuwa biba bikola omwana agenda kwewolayo oba okiraba kakati olubaawo olwo bwe luvaayo lujje ku muntu ono wansi abakyala be walaba naye alande awawule oba okiraba kati awo ate owa langi naye afuna so nga langi ewaki
ew'omusolo kati ewa langi oba omutaddewa kubanga langi eyo yegenda okusiiga olubaawo oba onaakola za byuma tekyetaagisa langi. olabye abantu abafuna ku kintu ekyo kiraba abantu balinga mu 8 bali ku kintu eki kimu lubaawo naye ate noward weya abadde agenda okufunayo okugulayo oluwawu togenda kulugula kuba tolina kyowawula okitegeera awo Haji kati ogenda okulaba nga mbutuufu nze omumanyi ogenda okulaba ekintu ekyo nga mbutuufu omuntu eyakola nze era Haji omumanyi nze ndi musajja weefuddisi kuvadde emyaka 8 naye nze ngamba abantu wadde ndi weefuddisi ono pulezidenti wano mulungi wanaakoze bw'ati agenda kugamba oluusi bannabibiina by'obufuzi temusiima sajja mukuba mukomerere naye ŋŋamba asitudde ebyuma byabibawadde. Era nze ne mukulu Kisanja mmanyi musajjawo madamu Katabalwa bajja ne bagamba Haji wadde oli weefuddisi abantu bakulonze bakulembere okiraba kakati omuntu abadde agenda okugenda ng'agamba nti pulezidenti atuwadde ebyuma bannanga abantu 600 mu butuufu mulaba tuwagire nnyo muzeeyi olaba obuganzi essanyu ate nga nze era nze abantu abamu bagamba Haji yakyuka wa movement ne bagamba ndi weefuddisi babizeeyo naye omuntu bw'aba akuleetedde ekintu ndi musajja Haji bw'omuntu bw'aba akuleetedde ekintu oyina omusiima twagendanga mu indasitweri y'ebwayise era mbalera kugamba nti nga tannaleeta byuma bino mwami Museveni mwakikolanga mutya okutuusa ekibajje ku mutindo era twamwegayirira namwegayirira ne mugamba pulezidenti tulina obulumi tujja wano embaawo ne tuzitwala mu indasitweri y'ebwayise wali ku Biraali oba wali mu indasitweri n'awuliriza ne mugamba tufa okwata emmotoka n'ogitwala mu indasitweri ebintu by'abantu ne bitaggwa mu bwangu kubanga wosangayo ate endala n'awuliriza bwe nayogera ekintu nagamba ate ndaba ebintu byammwe birungi okiraba kati n'atuleetera ebyuma bw'atuleetera ebyuma ebyo tutandise okusanyuka bikyuka kati ate bikyuka twagala kaaba okiraba ate ng'awo sebo wenkulembera mulimu abantu abaali abasirikale ba disaata bava mu magye bazirwanako ab'ebifuba bali awo singa omugjamu kyekiddako bakkakkanye okiraba olaba bw'okola ekintu ekyo bwanyiiga ate ng'ekintu kyaffe tubadde tukitutte naye ng'ekikulembera kiki byuma biri omuntu bw'ofiirwa taatawo tukuwerekerako ne tukuwa ensawo za sukaali 2 n'ez'omuceere 2 naye nga kiki ekiriwo biri ebyuma bye bigatta ki ku muntu ono netwegattiraawo omuntu n'ayambibwa agenze kukola ki agenze kuziika ne muyambiraawo oba okitegeera n'oyogerako abantu naye ng'ekyo kyonna ekikulembera mbaawo na byuma. Haji nga tumaliriza singa bino byonna biremerako muteekateeka ki gwe nga ssentebe w'ababazi muzzaako ki? Twawandiisa ebbaluwa ne tugiwa mukama waffe RDC agende agitutwalire naye bwe banaaba tibazze mu butuufu sigamba nti oba ki abaana banyiivu tikiri wange nzekka nga kyamaanyi kiri ebwayise kiri eri gye baabatwala ab'ensambya buli wamu ate nga kati Uganda ebadde edduka ku speed otunula nolanga ekonomi mwina kyemugyongeddeko kyamaanyi mwababazi kubanga kati kyenkugambye olugoye lw'entebe olujja Dubai oba China n'oluleeta n'owa omusolo awo pulezidenti kyokka lwaki owa omusolo mbaawo zino kati bw'ogamba ebyuma omuntu abadde asuubula engoye agenda kuyimiriramu so ng'omuntu abadde agira konteyina n'asasula $8,000 konteyina emu $2,200 $1,150 gavumenti n'efuna omusolo kubanga ow'olubaawo agenda kukola ki kwambaza. Haji akagambo kaakasembayo eri bannayuganda bonna. Akagamba kange akasembayo nkubiriza babazi bannange babeere bagumu insha Allah ebbaluwa gye twawandiise ejja kutuula baleme tunyigiriza mpozi ne nkubiriza bannange bonna
ababazi nti bongere bulungi okukola omulimu omulungi we tujja okugufunamu era ndowooza Hajji okimanyi mazeemu omwo emyaka 2 byenfunyemu bimanyi nakagenda emaka emirundi emeka 3 ne luli bwe twagenda 2 era byonna tubifunye omwo kati nga nkubiriza bannange bayise bulungi tibaddamu kutawaanya babazi bakole bulungi emirimu emirungi kozi n'ekyensembyayo ntumira famire yange yonna nti mbatumidde nnyo n'abantu b'ekireka b'enkulembera nti babeere bulungi nsaba Mukama Katonda atukuume bulungi nsigadde nga ndi Alhaji Mwanje Hujaji Furniture Mart ekireka. Amina. Esebo. Sentebe. Esebo. Webale nnyo webalire ddala. Olunaku olwaleero lutambudde bwe lutyo twatunuddemu ku ngeri president gyali mu kusaba bannayuganda okwongera ku mutindo value addition fe tunoonya value addition ku lubaawo value addition gwabajja value addition gwayokya kino so ndowooza tugende nga tugattako osanga tunatambula buy Uganda build Uganda bwe tubanga ddala twagala bya Uganda ate olubaawo omuti lwaki gwakwata emmotoka eyongereeta embaawo temukkaanya ne bibanga bituuka so ndowooza tukole ebintu nga tonyigiriza kuba olwaleero wooli mu ntebe eyo mwoli oba oli ssentebe oba gwe osolooza omusolo oba gwe okwata emmotoka naye enkya nza okuba nga tokola ki nga toliwo n'abaana bo banaalyawa nze musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali ddoboozi ly'omusuubuzi Uganda Revenue Authority abawoza b'omusolo bebateekamu amaanyi webale nnyo muganda nge Richard webale nnyo muganda nge JP Stephen Musoke n'abala bonna bwe tukwasaganya ensonga eno nkwagaliza byonjagaliza. Ekutuusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.